neyanziza kakati ensonga ezo naziwulirako nti omwami oyo Professor Ssekaggya yayina omukyala gwe yayina gwayinamu abaana babiri nga yitibwa Rashida. Kakati ekisookera ddala kimenya mateeka okuwasa oba okwegatta n'omwana ataneetuuka. Kati bwe kiba nti yafuna omwana oyo ng'ayina emyaka 16 kitegeeza nti yazza omusango. Okunoonyerezebwa kuba kusobola okukolebwa n'avunaanibwa mu mateeka. Omusango guba gwa defilement, okujula ebitanajja bwe kiba. Kati okuba nti oba alina emyaka kati 18 oba 19 tekijjaawo kiri ekyokuba nti yakola ekikolwa n'omwana oyo nga talaba kwetuuka, kubanga omwana taneetuuka aba teyesalirawo, aba tasobola kusalawo. Kati mu mateeka aba asobola kuvunaanibwa omusango gwa defilement era n'avunaanibwa mu kkooti. Kkooti bw'eba emuvunaana singa omusango guba gumuse mu bbi, eba emuvunaana waba asibiddwa oba waba awaddeyo egundi ssente alina kuwaayo zenkana kyera waba asibiddwa alina kukusibwa emyaka emeka? Emisango gya criminal egimu waliwo egiriko option ya fine, waliwo n'egitalina option ya fine nga gya imprisonment. Kati omusango gwa defilement ogwo musango munene era singa guba gukuse muvi osobola okuweebwa up to life imprisonment. Oba kitegerekese ekyo nti osobola okusibibwa mu kkomera maisha. Kakati ekibonerezo ekyo tekirina option ya fine kubanga ababaga amateeka gano baba n'ebigendererwa nga bateekako punishment. Emisango egimu giba gya protecting society. Kati nga omuntu aba alina okuggibwa mu community atwalibwe mu kkomera for some time, kati tegibeerako option ya fine emisango egimu. Kati ate kino kyogambye ekya child neglect kyasobola kikola atya? Kakati omwana ow'emyaka 16 abeera child, aba mwana. Era child kiri defined under section 2 of the Children Amendment Act of 2016 as a person who is below 18 years of age. Kati okulekawo abaana n'atabalabirira kiyitibwa child neglect, okusuulawo abaana. Kati child neglect nakyo kiri defined under the Children Amendment Act nga kitegeeza failure to take care of the children, to provide basic needs, physical needs, emotional needs, educational needs. Era musango singa ovunaanibwa nekizuulibwa nti wasuulawo abaana n'otabalabirira abaana bo kuba musango, osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka. Bamuvunaana kale wasobola waayo fine kibasobola otula wansi ne bateeseganya about child neglect? Ekya child neglect basobola okutuula ne bateesaganya ne bakaanya engeri omwami taata w'abaana gy'alina okusigala oba okutandika okulabiriramu abaana abo. Ekyo kikirizibwa kubanga at the end of the day abaana bano baba balina okulabirirwa. Ekisembayo gyendi kati kino ekya defilement state yaba emuvunaana oba just era omukyala alina omuvunaana? Ekya defilement kibaako complainant, omuntu gwe bayita victim eyatuusibwako ekikolwa abeera complainant, naye obutereevu state yemuvunaana.
naye nga state yesigama kukwemulugunya kwa complainant. Buno obudde gwe nga lawyer Professor Ssekaggya omwamagezi ki? Professor Ssekaggya za magezi gemuwa anoonye mukyala we Rashida maama w'abaana abo watule ku mmeeza bakanye engeri gy'agenda okulabirira abaana abo. Oyogeddeko nti tebalina we babeera saawa zino, babeera mu pharmacy. Ekyo kikyamu nnyo omuntu alabika nga obuvunaanyizibwa okuzaala abaana ate n'abasuulawo ne baba nga tebalina we babeera. Kanso ekibuuzo kye nnina nti abantu babadde bagamba lwaki avuddeyo mu kaseera kano ng'ate ebikolwa byakolebwa bbanga dda mabega dda, lwaki obudde buno aba avaayo kati? Tewali omwawaabi oba profesa tasobola kireeta mu kooti ng'obujulizi nti lwaki avaayo kati? Kakati ekyo nyinza okukigamba okukyogerako bwe nti kigambibwa nti yamusuddewo n'agenda n'awasa omukyalo omulala ayitibwa Chosen Becky. Kati kitegeeza nti bw'abanga omupozi abadde nga ayina engeri gy'amulowoozaako kati takyamulowoozaako. Kati omukyalo ono talina ssuubi lyonna, y'ensonga lwaki ayinza okuba nga avuddeyo saawa zino. Ngenda kuyita oyo omwami oyo bba wa Chosen Becky muwadde just kusaawa 12 okuva olwaleero paka enkya ku ssaawa 2. Waba tazze wano mukomewo naye mukomewo wano, waba tazze tumuguleko omusango gwa defilement. But si era genda mugulewo omusango kati kampita omusirikale ajje bampitire nyabo mpite omukyalo oyo omusirikale ajje bagulewo omusango gwa defilement because kuba kujoga. Kati gw'omwana omuto n'akuzaalamu maama we yabimanyako, lwaki temwawa abanga ng'agenda kuzaalamu? Kati njagala birth certificate yo enkyawo oba ojja jangu nayo, owulidde? Kati oyo talina na magezi, ozadde mu mwana taneetuuka ate omaze omuzaalamu oddusa ogenze n'omuyimbi, so n'omuyimbi naye akimanyi naye bagenda muzaalamu bajja basuula ababe. Kati oyo Chosen Becky abeera manyiraze, nja kwogera naye nja mugamba oyo gwofunye agenda kwokya, amala okwokya akufatalizinge, amala okufatalizinga akuteekemu ensigo ezimere azikulekewo. Okay? Oyina abaana ba myaka emeka? First born alina emyaka 3. Wa myaka 3, wamuzaala gwe n'emyaka 16. Ate second born? Alina omwaka gumu. Owamu wa? Semuto. Semuto wane Luweero? Kagwe oli muna Luweero, tujja kulwanira. Tugenda kulwanira. Owulidde? Yes. So kati ngenda kukwasa ofiisa waffe akola ku nsonga z'abaana. Madam, you come. Irene. Now, Madam Irene. No, you can hear me in a press conference. Now, what you are going to do, this young lady, she's 19 years old. She gave birth at 16, implying she was defiled. She was defiled and gave birth, and now the husband, the father of the children, he has abandoned her in the house. So now you open a case of defilement and child neglect on him. We summon him to come here tomorrow at 8 a.m. Should he fail to appear tomorrow, let police look for him and arrest him for defilement and child neglect. I conclude. So again, I know you're child police statement. Can. Any other question? Kati ekirala omukyalo ono abanjibwa ssente, omusajja yamusula mu nju landiroodi ababanja $1,000,000 ez'ennyumba. Omusajja mwali musasula ssente meka? Emitwalo 3.5. Emitwalo 3.5 buli mwezi. So kati abanja emyezi 3 ebena tugenda bikolako. Leka bamuyite kubanga ekirungi kati omukadde akwatira kanyeeba ke yakujjula nga tonatuuka, yajjula ebitanakola ki? Ebitanatuuka. Kati oguba musango kubanga lwaki ajjula ebitanatuuka nga tewaliwo emberenge, lwaki teyali mberenge?
lwaki yatandikira mu mbeera ng'ezaagenzeemu ate n'aleka embeera nga ate najja kuggwa duuma omuto duuma atanakula kasoli atanakula. So we are not going to allow that. Era kino kigenda eri abasajja mwenna abeebaka ku baana bataneetuuka ab'emyaka 16, 17, 15 nti omwana wanajja wano n'aleeta omusango tolabirira abaana tugenda sooka tukukwate ogwa child neglect then tukukwate tuddeyo n'emabega tulwindinge kasita abanga atuwadde evidence nti emyaka gye gyegyo nti alina emyaka 16 ne bakola olubuto n'ozaala ogwo musango gwa Nagomola oyo Bowa Chosen Beck alina okukkirira. N'ekirala minisita kitwagala tuyambeko omukyalo ono yeetaaga obukuumi omusajja abatiisa nti agenda basiba kati muganda w'omu yagenze mu kyalo kakati anaabasibira ki ng'abasibira ki nti bamwogerako bamuleeta ati nkugambye it is okay kati amutte tulabewo bayo ekikonge yamuta bajja kumusiba mugende mumugambe nti General Mozi yazimba basement erimu AC erimu wifi eriko ne drone vani zabwere liswala abasiru ng'oyo so ngenda kusaba General Mozi anyambeko oyo poliisi webange owabwe tebalina basement emala bamutere mu basement then bamukiriza eruzira. Defilement is a capital offense. Okukola omwala omuto olubuto nga tanatuusa myaka 18 guba musango ate musango gwa Nagomola so kati kagenda akole statement n'omupoliisi kale mwera mugende kale amanya go bwane Rashid adiddala Said wasinkana dine Sekaja 2020 bwana emyaka emeka naine emyaka 16 wali osoma nali soma wali wa mama oba wali kyetwala nali wa mama wange nga nkola nga nzire waka nakulimba ki wagwa mukwano olina abaana bameka naye babiri honali bagambye yakutiisatiisa emirundi emeka mingi bwe yali agenda Bowa Chosen Beck yakugambako nti ngenda kusula oba walabe bifaananyi ng'akusuddewo alaba nga nsuddewo mu nnyumba takuwanga buyambi yadde ekikumi yadde olina abaana bameka babiri balina emyaka first born alina emyaka 3 owokubiri alina omwaka gumu n'emyezi 3 kati essaawa zino mbeera waka oluusi mbeerako ku mikwano gyange bangi n'abaana abaana kati bali waka ennyumba yandemerera okusasula ennyumba mwali mukisasula sente ennyumba twali tugisasula emitwalo 35 wagenda okivaamu nga bagibanja sente meka myezi 3 okola tokola sikola Honorable wandimusabye ki ekirala nga tannaba kutwala kuloopayo Ssekajja wandimusabye ki ekirala okuyamba ku by'emirimu kubanga ayamba fe abavubuka nandimusabye okunyamba like nsobola okusiba enviiri nga nandisabye anyambe like nkole saaluuni abasajja n'abakazi kati kimusabe kati nga tonnabafuluma Honorable omukyalo nalina kyayagala tugenda kuyogerako enkyalo mu meeting n'omwami we era tugenda kuyogerako enkya kati weekebeza siriimu tolina siriimu wasabadde okwekebeza 2020 bwe nali lubuto olwa gundi olwa bebi ki omuto mwaka ki mwaka oguwedde kati oddemu weekebeze ne siriimu kubanga obwenzi buleeta siriimu okay kati enkya oyo omusajja bamukubire oyo mukyalo omusirikale agenda muyita amusaboni nga jona waba taze poliisi egenda munoonya mweraba